gamba jangu essaawa zino ng'oli Kampala ng'ovugira okuva e Kampala kutuuka eggulu nga distance mpanvu nnyo. So yabadde yeewogomye eggulu in case awo Jene wamugambira nti kati bakwada appointment adduke Buddusi ayitewo akole ki agende. Awo omulambo gwe gwalabiddwako nga gutwalibwa ku National Theatre. Wabadde okungubaga. Wabadde okungubaga. Okwabayimbi nga arts fraternity oba abayimbi bannakatema n'abalala bonna bagwa mu kkowa eryo basazeewo ne bagamba nedda omukolo kabakola esaidi zaawo ku National Theatre wabadde omukolo omukulu ogw'okukungubaga nga wetumanya n'enteekateeka z'okuziika ezinaabeera naye nga twongera osaasira abantu bonna bafamire abayimbi mikwano gye n'abantu bonna abadde bamanyi Daudi Mugema abadde bakwagana Daudi Mugema kitalo nnyo kitalo ddala ndowooza twafunye abantu bangi abamwogerako. Twafunye Nadde Mayinja yamwogeddeko, Aruna n'amwogerako, producer Jona n'amwogerako, Amoto Mbalanguzi n'amwogerako, naye omuntu yasinze omwoge kwange yasembye okuba naye nga tannafa ye mukoddomi we. Naye kati babatuwe bonna mwewulirireko buli omu kyayogera ku mugenzi. Ntuusa okusiima kwaffe gye muli olw'okujja okutubeererawo nga mukoddomi wange ono atuvudde mu maaso naye ebya Katonda bya Katonda yawa era yajjako okugamba nti erinnya lya Mukama lyebaze. David Mugema twasimbula naye ku Mmande nga tugenda eggulu nga yavuga bwe twatuuka ekigumba naŋŋa nti alina enjala emuluma ne ŋŋamba tukyameko awo baasi wezipaakinga abantu bafuke ku mafuta awo tulyewo ku kantu ne tukyama mu restaurant ne tulya ne tumala n'adda ku steering ne tutuuka ekigumba mu tawuni ku kigenda e Masindi awo naŋŋamba nti mpuliramu olusujjasujja ne tuyimirira n'agamba kangule ka Panado mireko n'agula Panado n'amira n'akomawo n'akwata steering ne tweyongerayo sawa nga 10:30 ne tuyingira ekibuga ggulu ne tuba tunaatera okutuuka awo ku round about kigenda Ppekye emmotoka neyabika topu ya radiator ne mugamba paakingako ebbali n'apaakinga ne mulekaawo nga ayise makanika we ne ŋŋenda okunoonya kasipeya ako katopu ka radiator. Makanika bwe yajja ne bavuga ne bagendako munda awo awali zigalaji nga ku Watoto nange nenzija ne katopu ne tukawa makanika n'ateekako kwe kuŋŋamba nti mpulira enjala ennuma noonyezaayo ku matawa ne ŋŋenda ne muleetera amata n'anywako nga bwe bamaliriza okusinga katoopu ka radiator ako n'aŋŋamba nti naye muko ŋŋamba nti muko siwulira bulungi da ku steering omuge ne nvuga ne tugenda ku Sanyu guest house okufuna accommodation naye awo ndowooza ng'amaanyi gakendedde n'agamba nkwatirireako sobola kwetambuza ne mukwatirirako ne tuyingira munda ne bamuwa ruumu naye nga alinamu embiro n'agenda okweyamba bwe yamala n'adda ku buliri n'aŋŋamba genda onoonyeze Katonda ewa Sanyu ku restaurant ne ŋŋenda ne nkaleeta ne nkamuwa n'akanywa yali ccupa ya minooto ennene n'akakutamira
nakatuusa mu makati naga kawoomi kati wakiriko mpulirako bulungi naye waliwo omusawo gwe yali yeebuuzizzaako ng'abuulidde ekimuluma n'atugaa tuguleyo amakerenda ga sepuro nengamuwa n'amirako n'agamba mukoka neebakemu neŋŋamba kale naye bw'oba owulira bubi onkubirako ku ssimu ali mu next room saawa 6:30 ez'ekiro nankubira ku ssimu naŋŋamba muko mpulira obulumi bungi genda mu motoka yange ondeetere panado mireko obulumi bukendeere awo ng'atudde ku buliri neŋŋenda panado ne mmuleeta n'amira n'addawo neyeebaka n'agamba mukosula bulungi weebale nnyo n'agamba nzigaliraawo oluggi olwo ebweru ne mugamba obanga weeyongedde okuwulira obubi era nkubira kasimu eyaddamu kunkubira bwakedde yesterday ku ssaawa 1:30 neŋŋenda omukyekingako nasanze gwawedde mudda ekufuna engeri gye tujjawo goden tugitwala mu ddwaliro ne bakola postmortem ne basanga nga organs ez'omunda nga akawuka aka kansa bakayita kaposakoma musawo bwe yakugambye kabuuka ku kigere kagenda mu organs ez'omunda kabadde kakutte ku kibumba kakutte ku byenda nga kakutte ne ku mawuggwe so omusawo n'agamba nti okusinziira ku kyendabye ekinneetaagisa ate genda ku mutwe nagaa tugenda kukola lipooti netutandika kukola ntegeka za kumusaabaza kulaba nti tumukomyawo naye tusaba omwoyo gwe mukama agulamuze ekisa. Mugema ono ayingira atya mu Eagles Production? Mugema teyayimbako mu Eagles Production. Atege nfunye ag'omunkubo balaga yaliyokko. Yali mu Cream ne Haruna. Naye abadde muntu w'abantu ng'omuyimbi nga akwatagana n'abayimbi ab'engeri ez'enjawulo. Nze yajjako lumwe wange n'aŋŋamba njagala okukolerayo akayimba nkolerayo akayimba ne muga kale tuula ofuna otupapula ne peeni oyagala ku topic ki n'aŋŋamba nina abantu abantawaanya ne tuwandika akayimba bakayita muzeeyi abantu bangoba mu katale something abakuwadana tebalivaawo n'asanyuka n'agenda ng'akayimba jjo n'ankubirako n'aŋŋamba waliwo omuntu alina birthday ye abadde ayagala omuyimbireko ne mugamba sente z'oŋŋamba ntono kyokka neewunyizza ku makya ga leero. Yes, jjo yankubiddeko ku ssimu olunaku lwa yesterday leero 24 naye nga 23 nayogeddeko naye nga talaga nti mulwadde nga talaga nti alina n'obuzibu kale nange kinkubye ekikuukuba nti ate leero afudde. Biki by'otasobola kwerabira ku Mugema ono? Mugema abadde amanyi okukola emikwano n'okugikuuma kisinza kumwerabirako ate abadde amanyi okwerandiza. Mu Luganda tukiyita kwerandiza nga tomulaba na muntu naye ng'ajja tomumanyi n'akweyanjulira n'amaliriza n'akola ki n'agamba tukole kino kankuyimbiremu so bw'atyo Mugema bw'abadde.
bino wamango inako kubimu byomanyi kubanga mwenna muli bayimbi abadde ayinayo ku baana. Actually simanyi era mu kaseera kano ndowooza twagala kwogerako na family naye waliwo gwe baŋŋambye ali mu kujja wano omwana eyalabika abadde ayinayo naye simanyi babikuba oyo yekka oba ayinayo n'abalala. Pozi nsaba nkozesa omukisa guno okuwola abantu nti tuli wano ku National Theatre ku Lwamugema era yakola ekiraamo kye oba yamanya nti agenda kufa naga bwe mbanga nfudde ntwala ku National Theatre abayimbi ne bannyimbiramu. Amanya gaffe yenze producer Jona nze producer abadde akolera Daudi Mugema omugenzi kati kitalo nnyo kitalo ddala tuviiriddwako mukwano gwaffe mubyo gw'okufa gakusanze gansanze okanga neebase sawanga mmekolo w'obiwulirira obulungi ku makya muzeyise makula yankubiddeko nga naye tanaga confirminga nina enamba ya sista wa Daudi gwe nkubidde nankonfaminga nti kituufu. Daudi kiki ekibadde kisinga omutawaanya? Daudi oyo yali yalwala okugulu naye ate ne bakujanjaba ne kutereeramu abadde azeemu n'okukola naye ennaku zino abadde mugonvugonvu nga yalwalamukko. Omanyi Daudi bw'alwala yeekweka tajja mu bantu segeera kakati yalwala ne yeekweka nzizemu okuwulira yabadde agenze eggulu ndowooza kulaba jeno amuweeyo kasente kamujjanjabe naye teyasobodde kumulaba. Ekiro yabadde yeewulira bubi ne bamuwayawo oba ku ddagala bageze okera ku makya nga yafudde. Mumaze ebbanga ki naye? Nze mumanyidde emyaka 10 nga nze mukolera ennyimba era ne luli olimba olwamusibya baatusiba babiri nze nalukola naye kibi nnyo. Abadde yeeyisa atya ye ng'omuntu eri mu bantu kuba abadde serebu gwe nga gwe oyinza munnyonnyola otya? Mugema abadde muntu w'abantu adde muntu w'abantu nga talina buzibu. Musemba ddi okwerabako ng'ab'omukwano ne munyumyamuko? Nze mbadde maze wiikisi 2 naye nga emabegakawo mbadde mulaba kumpi buli lunaku. Netutambulamuko yantwalako ne out ennaku ezo netulya ku kyennyanja nanneebaza kuba nze namujja mu nnyumba nga mulwadde okugulu. Obumanyi otya nti gwe mulwadde mwali mu nnyumba? Obulwadde bwo gwe obumanyi otya kuba tuwuliddeko nti yali yeekwese? Nabeera awo ningamba naye Mugema yabulirawa nentandika okumunoonya kuba nze bwe mbeera n'omuntu nga mukwano gwange bwe ntwala akaseera nga simuwuliza mukubirako ne mubuuza owaayi waddawa kati ne mukubira nangamba owaayi ndi wano waka ndi mulwadde naye nja kujja nkulabe ne mugamba kanzije nentuukawo nino omusanga omusajja nga agenda kufiira mu nju okugulu kuzimbye kuti nenyanguwa mangu nenkubira ku mikwano gyaffe ate yaŋŋamba nyamba togamba muntu yenna nendaba nga tekisoboka nenkubirawo ku bantu kwekubanga yafuna obuyambi. Obawulidde abona bonna mikwano bayimbi banne n'abalala bonna boogera ku mugenzi. Omugenzi Daudi Mugema sijja kukulima ng'eboogedde abadde muntu w'abantu. Oba oli awo nakubira akasimu yakikolanga nnyo naga nti ndijonga ntokuwuliza oli otya bitambula nti bitambula noga nti Mugema olaba akulowoozaako. Bayimbi batono nnyo balowooza ku bantu baba babeera bize si musango. So Mugema abadde muntu w'abantu era okuba eyalwala nga mu butuufu buli omulaba asabira Mugema nti awone. So twafunye abatawala bangi. Kyenayize ku Mugema omutima ogwagaliza ogugaba ogulowooza ku bantu nga wabadde akula tekuba kubanga olina kuba mugagga. Just guba mutima era Mugema abadde alina ogwo omutima omulungi. Ensonga lwaki buli omu abadde abayimbi abanene abambi abawanvu bonna babadde ku National Theatre ku lw'omuntu era omu Mugema oyo mukyala Princess Amira mukyala Honorable. Princess Amira ennaku zalina eŋŋombo nti ebitalina amakulu tokola ki? Muleke oyo. Baina gwe beetwala naye. Naye tajja kusinga. Alina eŋŋombo nti ebitalina amakulu amakulu. Mary Bata bonna babaddeyo, Saamu ne Sophie Gombi babaddeyo bangi.
babaddeyo naye nga boogera kubanga yasaba n'agamba waali baafudde ayagala abayimbi bonna bajje bamuyimbire ekyo yasaba ekintu si kinene nnyo era bakikoze kirungi nnyo ekyo bakituukiriza kirungi nnyo Haruna yaliko mukama we mu Cream Cream Production yaliko mukama we ate nga abadde kyaliwe nnyo so olaba nti bakulembeddemu enteekateeka eyo n'abala bangi nnyo kirungi nnyo abadde kyaliwo akaziwe kapo n'abayimbi abala bangi nnyo moti omulaba omukulu kabaka omulaba naye waali babadde balina okuba nti bahonalinga omugenzi kyeyasaba nti bakituukiriza tubafune batuwe tugende kumukuwumula Anange kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe ekya muganda waffe Dawudi Mugema amawulire gatutuuseeko ku makya ddala abamu amaloboozi gafudde maziga gatuyiseemu buli omuntu lwafa nga ava mu industry ya music kitukoseza wamu naye kano akayimba katugume Are you ready? Mukama Katonda nzizo kwetowaza uye nkusobeze emirundi mingi kuba ndi mwana wa mukyuzi maze ebiseera bingi nga mbusabusa tamazima oba toliyo olumu nalowoozanga toba maama yali Katonda wange naye lwe wamutwala namanyirawo tamazima yeggwabaza oli mutwala obakabaka botwala naye yakapakali we bayimbira nga bakutenda we bagenda oli mutwala sitidde twala naye yakapakali we bakusinziza we bagenda nkusinze oli mutwala obakabaka botwala naye yakapakali we bayimbira nga bakutenda we bagenda oli mutwala sitidde engeri gyendi honorable to be akalulu kaliwa women MPC nza kubeera wano bwomu nga hajja Haruna ali awo mwanyinaze Ronald Mayinja Mary Bata mujje mumugirize banna mujje tukubagire bulungi mwanyinaze nakuletera promoter obulya omugema nakuleterayo omuntu ow'enjawulo so we are lucky abamu ku friend twabeerako mikwano gya mugema ate era ne tubeerako lucky nga twasaagamu nani ne mugema era ne tubeera abagumu nnyo nti mugema Katonda nze gwe ngamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda muwaniriza na kisa kuba
ne Katonda agendera ku mikwano agendera ku bantu bokoze nabo bwakusaaga opanga oli omu ne tujjano ngero olina abantu omu bayiro ye bayakuteesaako mpola mpola speed gyatuukiddeko yakikakyako okwapada ngambye atuuse omuntu ali blessed bwati bwabeera ogambye atuuse pada ngambye yatuuse olaba kyenewunyiza Amoti atukidde mizira Amoti kyenewunyiza olubatuukira mumiggo tujja bba bagamba zokka ndina abamida jukira bano bakuyigiriza ennimi egirimu ejja mulimu Olujamani kati abantu mwadde mubuuza kati bwenjiga Olujamani nga ngenda ebweru bagenda kinnyonnyola aliwo yakimbuzizza kati ate bwenjiga Olufalansa kubanga batwala abantu bweru oba bayigiriza lulimi byonna bagenda bisomesa. Nina Esther, nina Irene, bonna bali wano okutubuulira mu mbeera yonna. Ndowooza kansooke ne Esther. Mida ekola ki baddemu babuli abantu baba bagoberera ne babitabula mutwala abantu bweru oba muyigiriza nnimi. Ye bwe mala okuyiga Olujamani ticket okugenda ebweru visa amangi funye bw'oba otandikira. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abalabi ba Bukedde ne bakasitoma baffe bonna abajja ne batuwagira ne bajja ne basoma. Okusoma olulimi Olujamani lukuyambako okugenda e Germany. E Germany olulimi olukozesebwa lulimi Lujamani. Kati gwe asomye olulimi Olujamani ng'ate oyagala ogenda e Germany kigenda kuyambako nnyini ddala okwanguyira okufuna emirimu mu nsi e Germany. So bw'oba ng'osomye olulimi ku Middle Languages and Skills Hub ogenda kwanguyibwa okuba nga tukolerwako ku visa ey'okusoma. Visa njikatiriza nti ya kusoma kuyambe ogende oyongere okusoma e Germany ate nga bw'okola. Okay? Ogende ya ku visa ya kusoma kubanga tetawaanya ate era ne woba oyagalidde oba osobola okukomawo ku Uganda n'olaba bazadde bo basobola okulambula ng'ogendedde ku visa ey'okusoma mu nsi gye bayita Germany. Kameme muyamba okuyiga olulimi then asobola okuba nga asobola okwasaganya olulimi olwo n'emirimu mu nsi e Germany. Ate era tukuyambako okuprocessing eyo visa ey'okusoma mpaka lw'otuuka e Germany. E Germany woba otuuseeyo waliyo abantu baffe aba Germany abagenda okuwelkaminga n'okulaga instructions nga wonaagamba omuntu nti otuukidde wano kino kye kigenda maaso n'odda wano tobula. Accommodation woba otuuse Germany ebeera ku ggwe abagenzi Germany. Okay? Ayagala okwebuuzaako ebisinga